Shiba Kalungi munnange ate bamulongoosezza okusinziira munnange ate si birungimu munnange ate Shiba. Ngenda kubeera nga mbikutuusaako mu maaso awo so nga ate Spice Diana kw'ossa ate ne Fake Filmmaker ngenda kubeera nga mbikutuusaako beekoze munnange ate ebintu bampita Jaminati nsinziira ku Jaminati UG wabula kansoke nkutegeeze kakasa nti osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo kasita obeera nga tonnaba. Shiba Kalungi abadde tavangayo munnange ate mu butongole like nti no kugamba nti nno nagenze sayidi eno mitala okubeera nga nfuna munnange ate obujjanjabi. Shiba Kalungi nange munnange mbadde ndi mu kuscrollinga awo ku Instagram naye ngwa munnange ate ku bubaka bwe nga Shiba Kalungi ali mugamba nti nno munnange ate abadde India era nga Shiba baasobodde munnange ate omulongoosa. Tatubuulidde nti nno oba ki wabula atugambye nti nno munnange ate abadde mugonvumu katukitwale bwe tutyo era ng'okusinziira munnange ate ku statement gy'akoze yeeyo ngikuteereddewo awo okusinziira wali nga embeera bwe yatambudde munnange ate ku lugendo lwe wali munnange ate mu India kw'ossa n'omwana we Amiru avuddeyoko munnange ate n'atuteerayo akatambi ako era nga bw'otunuulira akatambi kano nga bw'ogezaako okulaba awo ka paati ako nga yeebaseemukko. Okubeera nga afuna munnange ate obujjanjabi era nga katongera munnange ate omumusabira okusinziira munnange ate ku statement gy'akoze omuyimbi munnange ate Shiba Kalungi. Omuyimbi Spice Diana mu katambi kano abadde munnange ate ne Fake Filmmaker muganda wange babadde mu koona dansi naye ekibadde munnange ate mu comment section Spice Diana and Fake Filmmaker jju okusinga ze comment ze ndabye wali munnange ate mu katambi kano ku TikTok kw'ossa munnange ate n'ebifaananyi bya Fake Filmmaker. Omusajja ono ayambala munnange ate kye bayita okwambala ayambala munnange ate ebikumba ate biba bya ttabbu ate nga biweramuko munnange ate akasente nga bw'ogezaako munnange ate okulaba Fake Filmmaker bambi abadde nga alabise bulungi nnyo wabula kijiini kyo yakisabudde era nga bw'ogezaako munnange ate okiraba. So ye muyimbi nno munnange ate Fake Filmmaker so nga nkyali munnange ate ne Spice Diana wabula Spice Diana wali munnange ate China abadde wali munnange ate China. Tukimanyi bulungi nti no Spice Diana munnange ate mukyala munna bizinesi era nga naye yeesiga baggaayi bano okubeera nga omugugu gwe gutuuka munnange ate mu ngeri ennungi nga bw'ogezaako okulaba abadde n'obubaka munnange ate obw'enjawulo bw'abadde akakasa omuyimbi munnange ate Spice Diana. The entrepreneur side of me in China, guys. Ambagiro mwami nwamicha Chaz International. Emirundi eng'etaano gyezze China. Etaano wena. Yabadde akwasaganya ku nsonga za kago, sikka,
huge. Sosinga byonna bikola eki emmali netuka mu budde era kyagala ogula sembera sound abega era kyagala ogula China kutikka to Uganda Charles International TikTok ali ku TikTok buli wamu Charles International enamba engenda gibateeraawo naye temumusumbuwa nnyo mumunoonye nga mulina business only ati this is day like day 3 in China naye buli lunaku emigutu ginoonya ffenna takulekerera guys well done thank you so much ateka ku TikTok kano era ogenda kusalirako by the way it's so good bambi emirundi gyenzize wano China ng'ena negimba siri ne mugamba njagala kino njagala kiri akinoonya n'akituusaako e Uganda so the day is just getting started like tandika butandisa bwe ntyo nno munnange ate bwe mucekinzeko Spicy Diana ky'olina okola kukakasa nti osubscribinga kosa ate ne vidiyo ogimpeera like kasita obeera nga tonnaba